amaanyi tegalya singa embazzi si yeewaata naye amaanyi tegalya. Agamba nti enkolagana ya Mwesigwa n'abavubuka gye yali akola yagenda efa mpolampola olw'okusaagirira ennyo ye kye yayita akamanyiiro. Lwali olwo nga Mwesigwa agenda gy'akolera nga bulijjo, bw'atuuka yasanga abavubuka mu kifo ky'okukola nga bazannya zzaala. Teyabanyega ng'afuna akatebe ng'atuula. Yalowooza nti bwe banaamulaba nga badda ku mirimu, wabula tebaakikola. Mwesigwa yakanya kuba kuba liiso kambwe nga wa bali ku kazannyo kaabwe kabakutta omubabiro. Oluvannyuma ennyo yasalawo abalumbe. Yatuuka we baali n'abagamba nti bannange, sirowooza nti kummwe waliwo asasulwa okukola kino. Musituke weeri nammwe mukole egyabaleese. Baabiwulira naye tewali n'omu yamunyega, ate era n'okusituka bagende bakole nakyo tebaakikola. Mwesigwa era ng'abantu abalala ffenna bwe tuli, nga tayagalira ddala muntu amunyooma. Nange saagala muntu akunyoomerera, taagala. Yawulira nga ayagala kugwa omu ku bbo mu bulago, waakiri amutuge anti ng'awulira afa obusungu. Mu mbeera eyo yali tamanyi kya kubakolera. Bwe baamulaba ng'aswakidde, omu ku bbo kwe kumutegeeza nga bwe baali balinda abakulira. Mwesigwa yabuuza nga lwaki mumulinda ate nga bulijjo olutuuka nga mutandikirawo okukola. Omuvubuka yamutegeeza nga bwe baali bamaze ebbanga nga tebafuna mpeera yaabwe gye baali balinda. Kaakati ekyo obwedda kyekibalemye okwogera, kale mugende mukole, nze ngenda kwogeramuko n'omwami oyo, ebyo tubigonjoole. Wabula newankubadde ebyo yabibagamba, baasigala batudde nga beefudde abatawulira. Yatambula n'abaviira n'akubira kitaawe essimu n'amutegeeza nga abakozi bwe bagaanye okukola olw'okuba tebafuna mpeera. Kitaawe yamutegeeza ng'omwami abakulira bw'afuna obulungi ensimbi z'abakozi banne. Kaakati ali luddawa? Emirimu ginaagenda gitya mu maaso ng'abakozi tebafunye ensimbi zaabwe? Kitaawe yamusaba abeere mukkakkamu nti obudde bwonna yali agenda kwogeramuko n'omwami oli avunaanyizibwa ku by'okubasasula. Mwesigwa yafuna akatebe n'atuula ng'atunudde oludda abavubuka abazannya zzaala gye bali. Abavubuka kirabika baali beekobaanye obutabaako kye bakola olunaku olwo okutuusa nga baasasuddwa. Buli kiisi eyatuukanga ng'adda ku bibye baatandika okuwera, bonna nga bakasuka emikono mu bbanga okulaga nti tekisoboka. Mwesigwa yatabulwa, yalowooza ekyokubalumba amanye kye bateesa okuzzaako, wabula ng'atya okubeŋŋanga anti nga bonna baswakidde. Yaddamu okukubira kitaawe essimu n'amutegeeza nti yali agenda kuvaawo nga tajja kusobola basajja abaali bataamye obugo. Kitaawe yamusaba busabi abeere mugumiikiriza. Bangezaako okumunnyonnyola, oli essimu n'agiggyako. Yaddamu okukuba essimu ya kitaawe. Kitaawe n'amugamba nti gwe kikwatako yali ajja kubimaliriza. Yamusaba okwamuka ekifo singa alaba nga taasobole kugumiikiriza. Mwesigwa yanyiiga kuba yali amanyi nti kitaawe ayinza okubaako engeri gy'aterezaamu ensonga zino, wabula nga naye yali ajuliza mulala. Yasalawo okubyesonyiwa n'asigala kulaba bulabi kigenda mu maaso. Abaali beekalakaasa beeyongera okuva mu mbeera, baatandika okukasuka amafunfugu bakube ekizimbi. Mwesigwa yamanya nti alina okwetegula. Aba yeemulula agenda, ne wabaawo omu ku beekalakaasa eyamulengera. Bw'amulengera n'atemya ku banne n'abagamba nti wuuli mutabani we agenda, mujje tumusimbeko. Omulala kwe kuleekaana nti bannange temumuleka kugenda, mujje tumusimbeko. Ekirungi Mwesigwa yali yabatebuse dda. Bw'alengera nga bajja gy'ali wamma yassaako kakokola tondeka nnyuma. Mwesigwa yadduka ng'eno bw'alabiriza oba anaasobola okuwona abantu abaali bafuuse ensolo. Baalaba ali walako bayinza obutamutuukako mangu, kwe kutandika okumuweereza agayinja n'agatittiriri. Mwesigwa yakimanya nti tajja kusobola kweggyako bampembe bano singa anaasigala adduka mulambaalo. Kye yakola, yadduka nnyo n'atuuka mu koona
wano we yabulira mu nnyumba ezaaliwo, bw'atunula emabega nga tabalaba okuggyako okubawulira obuwulizi nga bajja badduma n'amanya nti awonye. Abaali bamugoba bwe batuuka mu kkoona nga tebakyamulengera, balowooza nti osanga yadduse nnyo n'abaleka. Bakyusa ne baddayo emabega nga beevuma okulwawo okutebuka nti Mwesigwa ayinza okubatolokako. Baali baagala kumukozesa nga omuwambe, kitaawe asobole okwanguya bye baali baagala. Mwesigwa abaali eyo gye yali asalinkiririzza n'abalengera nga baddayo gye baali bavudde. Wano we yamanyira nti yali avudde mu mannyo g'empisi era n'akimanya nti Omukama yali akyamwagala. Olaba yali asobodde okumuwonya abampembe bano. Bw'ava eyo yasibira wa kitaawe era yatuuka amugamba nti wabula kirabika onjagaliza ntaana taata, onjagaliza ntaana, olaba ondeka mu mannyo g'empisi taata. Kitaawe teyasooka kutegeera ono kyayogerako, kyava mubuuza kyategeeza. Mwesigwa yamugamba nti oli mutuufu okubuuza kubanga owedda ngezaako okukunnyonnyola nga tompuliriza era kituufu ddala tolina ky'omanyi. Oluvannyuma yamutegeeza ng'abakozi bwe baali beekyanze ne bakubakuba ekizimbe, nange babadde bannumbye wabula nsobodde okubatolokako. Kitaawe yasituka n'ava mu ntebe mwe yali atudde, yakwata ekkooti ye yali eteekeddwa emabega ku ntebe n'agyambala. Yaseseetula entebe afune waayita. Mwesigwa yalaba kitaawe apapirira, kwe kumubuuza gy'alaga. Ko kitaawe ngenda kulaba bwe gubadde. Mutabani we yamugamba nti kitange nkyakwagala, nkusaba togenda kusisinkana basajja abo olw'okuba oyinza okukifuuwa ng'okizza munda. Bali abasajja b'ogendamu tebakyali bantu, anti banyiivu bya kitalo, mpozzi ng'ofunye obukuumi. Mwami Kuteesa yawuliriza mutabani we bw'atyo kwe kubaako gw'akubira essimu ng'amusaba amufunireyo abakuumi ba poliisi 2. Yayimirira awo ku mulyango nga bwe yeeyogeza. Omwami namukubidde essimu ne mmutegeeza ebiriwo. Bwe mubuuzizza lwaki tannawa abakozi nsimbi zaabwe, antegeezezza nga bw'atali mu kibuga wabula agenda kutuuka mu ssaawa 2. Mwesigwa yabuuza kitaawe lwaki si yatwalira abakozi ensimbi. Kitaawe yamutegeeza nti okwo kuba kwetuma mirimu gitali gyange. Baba bakyali awo nga n'abasirikale ba poliisi be yatumizza batuuse, nga n'okuweeka baweese emmundu buli omu. Kitaawe wa Mwesigwa bw'abalaba yafuluma bufulumi okugenda okubasisinkana n'abayitiramu ensonga nga bwe zaali. Baatambula bonsatule ne bagenda awali emmotoka. Mwesigwa alaba bagenda kulinnya, yasalawo aleme kusigala kunyumizibwa. Amangu ago yagenda n'atuula mu mmotoka. Kitaawe yavuga okusibanga batuuse awali ekizimbe. Abakozi basanga batudde mu kisiikirize ky'omuti. Bwe balengera emmotoka ejja bonna ne bajagalala, abamu ne babaka agatittiriri n'abalala agayinja. Batambula bajja eno emmotoka gye yali esimbiddwa nga beeteefuteefu okukuba oyo yenna afuluma emmotoka. Ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kulaba abapoliisi abasooka okufuluma ng'ate balina n'emigemera wala. Wamma gwe baatya bya kitalo era baatandika okudda ekyennyumannyuma. Kitaawe wa Mwesigwa yafuluma mu mmotoka ne mutabani we n'amugoberera. Yabasaba okuba abakkakkamu era n'okumuwuliriza. Yabategeeza nga bwe yali ayogeddeko n'omwami eyali yapatana ekizimbe ekyo era avunaanyizibwa ku kubasasula nga yali agenda kutuuka ekiseera kyonna. Bwe yeetegereza obulungi nga ku kizimbe waliwo bye baali boonoonye, yabategeeza nti ekyokwonoona ebintu byali tebiyamba. Kwe kubabuuza nti kaakati ani agenda okusasulira bino? Wabula nga tewali amwanukula. Yababuuza ebbanga lye baali bamaze nga tebafuna nsimbi zaabwe era nga tekuli n'omu anyega. Yatandulula ebigere okubaviira. Abapoliisi kwe kumuwerekera. Wabula abaagenda, omu ku basajja bano kwe kumutegeeza nga bwe baali bawezezza omwezi ne ssabbiiti 2. Mwezi gumu bumu. Bannayuganda bamala n'emyezi 6 tebasasuddwa. Gwowooza mwezi gumu? Mwezi gumu ne wiiki 2 nnambirira nga tebalaba ku nsimbi yonna.
ono yalinga asumuludde abalala ku mugwa. Obwedda abaali basirise batandika okwogerera okumukumu nga buli omu atottola ebizibu byalina ewuwe. Mwami Kuteesa yakimanya nga mukama waabwe eyapatana omulimu guno alina okubaako ky'abannyonnyola. Yabasaba basigale nga bakkakkamu nga bwe bakola ku nsonga zaabwe. Baayingira motoka ne baddayo mu kibuga. Bwe batuuka mu ofiisi, Mwami Kuteesa kwe kukubira omwami oli eyali yapatana ekizimbe. Yamusaba okusooka okuyitira ku ofiisi nga tannagenda ku mulimu. Omwami bw'atuuka ono kwe kumubuuza lwaki yali alwawo okusasula abakozi ssente zaabwe. Ne Bayibuli egamba nti omukozi muwa akantu ke nga n'entuuyo tezinnamugwa mu maaso. Agamba nti omwami ono yali mugezi nnyo, yakimanya nti amazima ge gajja okumweyimirira. Kwe kubuulira omugagga ebyaliwo, yamutegeezanga bwe yalwaza omukyala nti kyokka aba kyajje asuuke ate n'alwaza omwana, nti era yalina be yali abanja nga bamusuubiza okumusasula mu bwangu ddala, wabula bw'atuuka okubanja okusobola okufuna ssente z'eddwaliro nga bamutegeeza kulinda mwezi mulamba. Omugagga yamubuuza nti kaakati n'okozesa ssente za banno, omanyi omutango kaakano gw'ogenda okusasulira? Ati ekizimbe waliwo we baayonoonye. Omwami yamutegeeza nga bwe yakedde okubanja ssente ze nti era kati yali azirina ng'agenda kusasula abakozi. Kitaawe wa Mwesigwa bw'amubuuza ku by'okusasulira ebyayonoonese n'akkiriza nti yali agenda kubikola, wabula n'amusaba obutamuggyako mulimu gwe. Omugagga yamutegeeza nti nze kyenjagala kunkolera byange mu budde bwe twalagaana. Omwami yali musanyufu nnyo okulaba nti ensonga yali azimaliriza bulungi. Okwogera bino byonna nga Mwesigwa alaba era nga n'amatu ateze. Omwami bw'afuluma, Mwesigwa kwe kugamba kitaawe nti kale singa waakiri wampa omulimu ng'ogw'oyo omwami, waakiri ye alaga nti alina kyakola abala ne ku ssente ennene, waakiri n'azigabira abalala. Nze nkola kimu kugenda wali kutuula butuuzi olunaku lulamba. Kitaawe yamutegeeza nti oyo omwami omulimu gw'akola gw'amaanyi, saagala okuyite kuniina. Mwesigwa yamutegeezanga naye bw'atayagala mulimu mwangu wabula ogw'amaanyi. Obuzibu bwe tomanyi kunoonyereza, oyo omwami ssebo ateekamu ne ssente ze era emirimu egigye gya ndagaano. Bw'atyo kitaawe bwe yamutegeeza. Yayongera okumutegeeza nti Mwesigwa sooka ogumire ekyo ky'olina. Ne Mwesigwa kwe kubuuza kitaawe nti gwe kyoyagala nze nkeeraawo ssebo buli lunaku nfuuka embegawo, oba ebipimo bya seminti bye bakozesa byebyo, oba tebakubba, wabula mpulira mbikooye, nze mbikooye. Omwana n'agamba kitaawe. Kitaawe yamubuuza ky'agenda okukola bw'abanga ebyo abikooye. Amazima gali nti yali talina kye yali agenda kukola kirala okuggyako okugira ng'agumira ku ekyo kitaawe kye yali yamuwa. Alina kye yali ayagala okwogera wabula ebigambo ne bimukoma ku mumwa. Kitaawe yamugamba nti tofaayo Mwesigwa, ensonga zo nzitunulamu, tugenda kubaako ekinene kye tukola ffembi, nsuubira kijja kukufuula w'amaanyi. Mwesigwa yanyanya bunyenya mutwe, yasiibula kitaawe nga bw'amusuubiza okumulaba enkeera. Enkeera Mwesigwa yajja musunguwavu ku mulimu. Yali akyalina obusungu bw'eggulo limu, abakozi okumufubutula nga bagezaako okwagala okumukuba. N'ekirala yalina obujja ku mwami oli eyali abakozesa ng'alaba kitaawe amwesiga nnyo n'okusinga ye mutabani we. Bw'atuuka w'akolera nga bulijjo yafuna akatebe n'atuula. Yalina ne kaleedi akatono ke yali azze nako. Yakateeka mu matu anti nga tayagala kumanya kigenda mu maaso. Abakozi baali mu kukakkalabya mirimu gyabwe. Abakozi baali mu kukakkalabya, ekyo kigambo si kituufu. Abakozi baali bakakkalabya mirimu gyabwe so si baali mu kukakkalabya. Nga kiraga nti omusajja yabawadde dda ssente zaabwe, wabula ye yabatunuuliranga na busungu bwereere oyo Mwesigwa. Laba omu ku bavubuka aba akasuka ebitundu by'amataffaali ne kubaka akatundu ne kagenda kakuba Mwesigwa mu mugongo. Kakuba Mwesigwa mu mugongo. Mwesigwa yagamba nti mmwe mulabika musaaga. Yalumba omuvubuka n'amukyomera nga bw'amubuuza lwaki tasobodde kwegendereza. Lwaki towegendereza? Musajja atu yakanya kwewozaako nga omwana mulenzi ataami. Lino ejjinja yali alikubye mu njuki.
Mwana mulenzi yayongera okuyomba. Omuvubuka bw'amubuuza lwaki ayanguwa okuva mu mbeera, Mwesigwa n'agamba nti gw'omumanyiira. Bw'atyo n'amuyoola. Yamuyoolerawo nga lumu. Naye bannaye abavubuka kyali kyetaagisa. Ate tekwafuukira ddala kulwana kwennyini, anti bwevulunguddawo mu musenyu, abaali erudda bagenda okulengeranga eŋŋuumi enyooka nabo ne bajja okwerabira ku g'obwereere. Mukama waabwe gye yali yawulira mbeekuulo, agenda okulingiza nga waliwo abattiŋŋana. Musajja atu yayanguwa bunnambiro, ate era ajja ataase. Bano abavubuka abalala baali tebaagala lutalo kuggwa nga bo bakyanyumirwa bye balaba. Bwajja n'agezaako okutaasa musajja wattu. Abakozi baatandika okumusikambula, wabula yalwanagana nabo okutuusa lwe yatuuka ku bali abaali balwanagana. Yabalagira okulekeraawo okulwana, ng'olwo bw'ataawulula. Mwesigwa balaba omwami ono ate n'ajjukira ennugu gy'amulinako. Yamubakira anti ne luddamu ne lukoya buto. Akaana kano. Mwesigwa yalwanagana n'omusajja omukulu ssebo ng'alinga ali ne muto munne. Baakuba Mwesigwa. N'oli gwe yasooka okulwanagana naye bw'alaba nga bamutadde wansi, naye kwe kujja yeesasuze. Abakozi abalala bagenda okulaba nga Mwesigwa bamuttira wansi. Musajja mukulu naye yeenyigira mu nsonga ey'amaanyi bw'etyo. Mwesigwa nga bamuttira wansi sebo, kwe kujja ne bamumutaasaako abaali bamukuba. Era agenda okuvaawo ng'atonnya musaayi, yawulira ng'aswaddemukko, anti bonna nga bamuyeeyanga bw'atalina maanyi ate ne yeewaga okulwana. Bw'avaawo yayambuka mpola n'atuuka awatali bantu n'atandika okwekubako ettaka n'omusenyu. Bw'amaliriza yakwata mu nsawo ye n'aggyamu akatambaala ne yeerongoosa bulungi ne yeesiimuula n'omusaayi ogwali gumujjudde. Yasiimuula ne ku ngatto ze ne ziddamu ne zitemagana ng'eziringa ezitaaliko ttaka. Yaddamu n'akuba bulungi n'ekikalu kye n'atambula ne yeeyongerayo, wabula ng'embiriizi n'enkoona nga bimuluma okukamala. Yagenda ewa kitaawe n'amuyitiramu mu nsonga nga bwe gubadde. Naye ng'era bw'omanyi obunafu bwaffe ffe abantu kiba kizibu nnyo okwesingisa omusango. Kale ne Mwesigwa bw'atuuka ewa kitaawe n'alyoka asiiga bali enziro okukamala obukamazi, wabula kitaawe alabika yali amanyi engero z'Abaganda ezigamba nti tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Kye yakola n'akubira omwami eyali avunaanyizibwa ku kizimbe ng'amubuuza ebibaddewo. Omwami yamutotolera buli kimu, ne lwaki yatuuka okubyenyigiramu ne lwaki si kyagadde, oba n'ensonga eyamuleetera okubyenyigiramu. Kitaawe wa Mwesigwa bw'ava ku ssimu kyava atunuulira mutabani we n'amugamba nti kale nkyogenda kuweza emyaka 27. Buli mwaka oguyitawo mwana wange oba weeyongeddeko kinene, sina mwaka wabula buli lunaku, kubanga ziba nnaku ze zigenda ziwera ne gulyoka gufuuka omwaka. Nkaluubirirwa okukkiriza nti osobola n'okutandika olutalo. Gwolowooza batobo bakitwala batya bwe bawulira nti ogenda okola ebintu ebifaanana bityo? Omusajja yayogera ebigambo bingi. Mwesigwa n'ayagala yeewozeeko n'abulwa waayingiriramu okusobola okwewozaako. Yagezaako okumunnyonnyola ku bimu, wabula teyamuwa mukisa, nga ekitono kye yamutegeezanga nga taata we kwalandukira. Yeevaamu n'amubuuza nti naye taata, lwaki otwala ebigambo by'omwami oyo byakugamba? Mu kulaba kwo gw'olaba nabadde nnyinza okwetantala ekibinja ky'abantu abo bonna, era be baasoose okunnwanyisa nange nengezaako okwerwanako. Kitaawe yamubuuza nti sirika gwe Mwesigwa, towako nakyo ddamu kwogera, wabula wuliriza. Mwesigwa naye yakangula ssebo ku ddoboozi okwagala okwenkanankana ne kitaawe, n'amugamba nti bannange wabeewo omuntu omu ajja nnyambe annyonnyole nga we gwabadde. Eno bw'eba kkooti eneeba kkooti ya Nabaki mwe bakkiririza oludda olumu lwokka okwewozaako. Ye Mwesigwa. Kitaawe yasoberwa, yali tamanyi nkolagana wakati we ne mutabani we yeeyongera bweyongezi kutaagulwataagulwa. Yasalawo okukkakkanya eddoboozi alabe ekinaddirira. Kwe kugamba mutabani we nti kale Mwesigwa, byonna mbiwulidde, gw'obadde oyagala tukole ki? Tukole tutya? Ate kitaawe bw'akkakkanya ku ddoboozi, Mwesigwa n'awulira nga aswadde olw'ensonga gye yali ava okumukaalamuukira mu ddoboozi. Yasalawo naye okwogera mpolampola nti
basaana kugobwa ku mirimu abo abakozi. Kitaawe yaseka busesi yawunzikamu ne konsingo okusobola okwetegereza mutabani we. Mwesigwa yawulira nga afa obusungu n'obuswavu okulaba nga kitaawe amusekerera, wabula teyalina kyakukola era yasigala yeemagaza. Kitaawe bw'awunzika enseko kwe kumubuuza nti lwaki oyagala bagobwe oba naawe nkugobe anti mwalwanaganye mwenna. Mwesigwa yamutegeeza nti nze nkugambye saalwanaganye nabo, be bankubye. Kyoyagala okugamba nti tosobola kugoba bantu abo olw'okuwoolera ekyo kye baakoze mutabani wo, gwe kyogamba tosobola kikola. Naye taata olibeerako ddi ku ludda lwange taata. Kitaawe yamutegeeza nti ebbanga lyonna abaddenga ku ludda lwe. N'ayongerezaako nti abo abasajja bongamba okugoba tubadde nabo ebbanga ddene, sisobola kumala gasazaamu nkolagana n'omwami oyo awatali nsonga ya ssimba. Wano Mwesigwa we yamubuuliza obanga ye okukubibwa tebadde ensonga. Wano kitaawe yamuddamu nti gwe wasazeewo kulwanagana nabo, singa tewabatambadde era tekyandituuseewo. Mwesigwa yagenda okulaba nga ebinaddirira bya kumwongera kufuna busungu mu maaso ga kitaawe, kwe kusalawo okumusiibula. Yafuluma woofiisi ya kitaawe nga yeewala okukola ebitasaana, n'agenda mu kifo ekirala amalireko eyo olunaku. Enkeera gaali mazaalibwa ge ag'omulundi ogw'27. Singa kitaawe teyakisiinyaako yali tayinza kugajjukira, okuggyako nga wayiseewo ennaku eziwera. Okuviira ddala mu buto bwe yali teyamanyiira kujaguza lunaku lwa mazaalibwa ge, okuggyako ng'aweza emyaka 5 nnyina yali yamuwa essaawa. Okuva olwo yali alumanyi ng'ennaku endala eza bulijjo. Ekiro ekyo Mwesigwa ng'ali mu buliri yajjirwa ekirowoozo. Yakwata essimu ye n'agezaako okukubira Violet. Ebyembi ennyamba gye yakuba teyali ya mukwano gwe era teyaliiko. Kino kyamukola bubi kubanga waliwo kye yali ateeseteese okumubuulirako, newankubadde yali yakakirowoozaako akabanga katono. Yali akakasanga kijja kumuwa essanyu. Violet naye gye yali otulo twali tumubuze ng'anoonya ekiyinza okutwaliriza ku budde naye nga takiraba. Yajjayo akatabo asomesomeko naye nga tebimunyumira. Yanaaba emirundi egiwerera ddala naye nga bw'ava mu kinaabiro akaseera wayita mpawe kaaga n'addamu okufuna ekibugumu ekibi, bw'atyo n'abulwa otulo. Yabeera omwo mu buliri nga yeekutyera ng'eyasuze omuli ebiku. Oluvannyuma ennyo yalowooza ku Mwesigwa. Yafuna essimu ye n'anyiga ennamba bw'atyo n'ateekako kutu. Yali talina mulala gwe yali akubiddeko okuggyako Mwesigwa. Musajja wattu aba atudde ebbali ku buliri, essimu n'evuga. Yeewuunya nnyo eyali amukubidde mu matumbi g'obudde obwo, kwe kujja ayogere naye. Abatannayanukula oli essimu n'agiggyako. Essimu bw'eyitamu ate Violet eyagikuba n'atya nga yeebuuza atandika atya okukubira omuntu mu matumbi g'obudde ago. Kaakati oli bw'ayanukula olwo amugambe nti amukubidde, amugamba ki? Yasigala yeenenya lwa busiru nga muli yeebuuza n'ekyali kimubagudde okukubira Mwesigwa essimu. Ogwo si mukwano, omukwano mwe temugumanyi. Mwesigwa yakwata essimu ne yeetegereza ennamba y'oyo yali amukubidde. Yasalawo ye okuddamu okukuba ku ssimu okumanya ni oyo yali akuba mu matumbi budde. Essimu yavuga nakyala n'amaguka, kwe kujja ayanukule okwetegereza nga Mwesigwa yakuba. Omuwala yasanyuka, Violet yasanyuka era yeewuunya obanga ddala Mwesigwa yali akyatunula ku ssaawa ezo 7 ogw'ekiro. Violet bw'akwata essimu Mwesigwa gwe kumubuuza ani, nakyala yasooka n'atya okwogera, kyokka oluvannyuma n'amugamba nti Mwesigwa nze Vanessa, ononsonyiwa okukuteganya. Abeera ayagala okumulimba nti yabadde takubira ye, wabula Mwesigwa teyamuganya kumalayo, kwe kumubuuza nti Vanessa okakasa yeggwe? Mwana mulenzi yali musanyufu nnyo n'ebyokwogera ne bisooka ne bimubula. Violet yakiwulira, kwe kumubuuza ekyali kimukyamudde bwe kityo. Ono yamwanukuza essanyu nti okimanyi nti mbadde nkulowoozaako olunaku lulamba, mu butuufu naakava ne ku ssimu gye wasembyeyo okunkubirako nga ndowooza nti oba osanga yeeyiyo naye nga teriiko. Y'oli otya kati? Kansuubira oli bulungi Vanessa. N'ono kwe kumukakasa nga bwe yali obulungi. Mwesigwa yamubuuza kye yali ayagala okumugamba.
wabula nakyala n'amubuzaabuza n'ebirala nga bwamutegeezanga bwali kimugamba olulala kubanga ekyo tekyaliwo. Mwesigwa yamutegeeza nti enkeera gaali mazaalibwa ge. Yamugamba nti mbadde nkusaba Vanessa ojjo neegetteko mu kujaguza. Violet yasooka n'asiriikirira oluvannyuma n'amukakasanga bwe yali ajja okubeerawo singa taafuna ebimutaataaganya. Violet yasiibula n'oluvannyuma n'ajjako essimu. Mwesigwa yasigala musanyufu olw'ensonga nti yali asobodde okwogera n'omuntu gwe yali ayagala ate n'amukakasa n'okumukakasa nti ajja kubaawo ku ekyo kye yali amusabye. Mu buli ngeri otulo twali tetusobola kugaana kujja kumutwala anti yali akakkanye ebitagambika. Yali asobodde okwejjako obusungu bwe yafuna olunaku olwo n'abusikiza essanyu. Otulo twamutwala era okugenda okuzuukuka ng'essaawa ziri eyo mu 2 ez'okumakya. Omuntu yali amanyidde okuzuukuka ku 12. Bw'atunula ku ssaawa nga ziri 2 yayanguyirira n'asamba bulangiti n'eddemira Namiro. Yalina bingi nnyo eby'okukola ku makyago. Omulundi ogusookedde ddala mu myaka 23 yali agenda okujaguza olunaku lwe olw'amazaalibwa ge. Yagenda mu kinaabiro n'anaaba. Mu kaseera katono n'adda yali amalirizza okwambala. Yafuluma ennyumba n'agenda okugula ebyo byonna bye yali yeetaaga okufuula olunaku olunyuvu obulungi. Yagenda n'agula eccupa y'emmere koziye food flasika. Bwe yava eyo yagenda n'agula obubakuli obulungi 2 n'obugiraasi nabwo 2. Yagenda mu wooteri n'agula emmere, ettooke, obummonde obusiike n'omuceere. Baamuteerako enva z'ennyama, emboga ensiike obulungi, nakati n'ebifi by'enkoko ensiike. Baamuteera mu ccupa gye yabawa n'asasula awo n'afuluma ng'ayanguyirira. Yagula n'obutunda obutali bukamule, n'assaako emicungwa ne mangada. Yagula n'ekiwagu ky'amenvu n'ebbogoya agengedde obulungi ne watermelon. Watermelon munnange abazungu tebaazireeteyo ewaffe ebussi ne babituwa tubisimbe naye nga tubitegeera. Emboga embisi simanye ebigundi, ensujju embisi ani azirya ne tubiddibaga ssebo. Baabireeta dda ffe nga tubimanyi n'okubirya mbu karoti ne tubisimba ate ne bibala okufaako obufi. Ndowooza ebiseera baali tebannabidde obonkanya naye nga n'endya yaabyo tetubaatulagirira bwe babirya. Tubitegedde ennaku zino. Naye yagulirako ne watermelon. Ebyokulya yagulira ddala bingi ng'era omuntu eyeetegekera abagenyi. Munnange bw'alaba akwataganye ennyo kwe kusalawo okugulayo akasero buno obwa pulasitiika. Yafuna awo ne wa boda n'alinnya emutwala awaka. Wabula aba tannagenda n'ajjukira. Agamba nti obulaba tannagenda n'ajjukira nti yeetaaga omukeeka. Yasaba owa bodaboda asooka ayimirize pikipiki. Baali batuuse mu kifo we batunda ebiruke n'agulayo akakeeka. Kaali katonotono wabula nga kalungi okuzaama. Baali bakatonaatona ne langi ez'enjawulo, kale nga zikalabisa bulungi. Awo we batunda ebiruke walabira n'obutambaala obulungi. Yakirabanga bw'abubikisa ku kasero omuli ebyokulya bye nga byakunyirira okuzaama. Yagulayo obutambaala 2 bw'atyo n'addayo okusisinkana owa bodaboda yamutwala okutuuka ewaka. Bwe batuuka yasasula owa bodaboda n'asitula ebintu bye n'abiyingiza n'obwegendereza mu nnyumba. Bw'atuuka mu nnyumba yategeka ebintu bye yali aguze mu kasero. Yategeka ekyokunywa omwali obutunda, emicungwa ne mangada. Byalimu akawoowo akalungi naye muli n'awuliranga yeewaana okukola ekintu ekirungi bwe kityo. Yafuna jjaaga ennungi n'ateekamu obutunda. Bwe yali akamudde bw'atyo n'abussa ku mmeeza wali bwe yali yasoose okuteeka ebyasooka. Yatandika okwetala mu nnyumba n'akuŋŋaanya buli kye yali ajja okwetaaga okukozesa mu kujaguza n'abiteeka wamu, era n'ekyo yamanya nti byonna biwedde okutegeka. Yayingira mu kisenge n'aggyayo engoye ze yali agenda okwambala ku mukolo n'aziteeka awo mu ntebe. Yali alinda kimu ssaawa ndagaanye kwe yali asuubiriza okukima Violet. Yatuula mu ntebe n'atunuulira essaawa ng'alaba obudde tebutuuka. Yamaguka omulundi gumu. Waliwo kye yali ajjukidde.
yakijjukirirawo nti talina mmotoka ya kumutambuza nedda tayinza kukozesa bodaboda olwaleero nga bwe yateranga okukola. Yalina okufuna emmotoka ey'omulembe. Yafuluma ennyumba mu bwangu wabula nga tamanyi wakujja mmotoka. Eggulo limu yali afunyeemu obutakkanya ne kitaawe, kale nga tayinza kumusaba kumwazika mmotoka ye. Yajjukira nti Pawulo nga tannawambibwa yali yamulengezaako ekifo ekimu we bapangisa n'okutunda emmotoka e Nakawa. Teyalina ssente zimala mu kiseera ekyo okugula emmotoka wabula yalinamu ezisobola okugipangisa. Yakimanya nti kyekyali kiyinza okumutaasa. Yalinya bodaboda era yasibira Nakawa. Yabategeeza nga bwe yali ayagala okupangisa emmotoka. Bamubuuza mmotoka kikaaki wabula ye n'abategeeza nga bw'atamanyi nnyo bika bya mmotoka, kyokka yali ayagala emmotoka ey'omulembe. Bamutwala awaterekewa emmotoka. Bw'atuuka eyo yeewuunya nnyo. Mu butuufu waliyo emmotoka mpitirivu ate ezinyirira okuzaama. Yawulira ng'asaaliddwa ng'ayagala aguleyo waakiri emu, wabula n'ajjukira nti ssente yalina zipangisa bupangisa. Yafuna gye yasiima ne bamusaba okusasula emitwalo 8 mu mpeke. Yali mmotoka kikaaki eyo. Bw'aba wakugimazaayo olunaku lumu, ssente yazisasula, bwe batyo ne bamukwasa ebisumuluzo by'emmotoka. Yayingira n'avuga okudda eka. Yagivuga wabula nga naye awulira yeetya. Yakirowooza nti abantu baali batunuulidde ekyuma ekipya era nga beebuuza ani akivuga. Bw'atuuka gy'asula yayingirira ddala munda mu kasaakaate n'agisimba mu mulyango oguyingira ewuwe. Yayingira mu nnyumba n'atunula ku ssaawa okulaba nga tebunnayita. Yali akeereye eddakiika 6. Yapapirira n'asomba bye yali ategese ku mmeeza nga bw'abitwala mu mmotoka. Bw'amaliriza yayambala engoye ze yali ategese, yayingira emmotoka ne yeessamudde n'okugenda okunona Violet ku City Square we baali bateesezza okusisinkana. Bw'atuukawo yafuluma mmotoka n'amagamaga mu ngeri ey'okunoonya naye nga talaba ku Nakyala. Yeebuuza Nakyala ali ludda wa? Yatunula ku ssaawa nga kuyiseeko eddakiika 24. Wano yafuna entengero nti oba osanga yazze n'akoowa okulinda n'agenda. Yajjayo essimu amukubira amubuuze waali. Aba akyakuba omuntu n'amukoonako ku bibegabega. Yakyuka n'atunula nga ye Violet. Yamegerera wamma ggwe n'abugaana essanyu. Yeetegereza Nakyala nga mu butuufu yali yanyiridde n'akunkona nga mubalagavu ebitagambika. Yatandika n'okwebuuza lwaki bulijjo talaba bubalagavu bwe mutyo bwe mutunuulira olukwakwayo. Kazi ndi wano nabalagala dda gw'ontunuuza lukwakwayo. Oba be bagamba nti bw'omwetegereza ennyo nga wakumala kwetegereza nnyo okulaba obulungi bwe. Violet yamubuuza nti akabaga wakategekeddewa. Mwesigwa teyamwanukula wabula yamukwata bukwasi ku mukono n'amutwala awaali emmotoka. Violet yasooka ne yeekanga obulungi bw'emmotoka anti bulijjo yalowoozanga nti alina emmotoka wabula bw'atuuka kweno n'awulira nga eyiye egwanira kufuna linnya ddala eritali lya mmotoka ng'eno yerigwana. Mwesigwa yamusaba okuyingira mu mmotoka anti n'oluggi yali yalugudde dda. Ne Violet kwe kuyingira n'akkalira. Mwesigwa yeetooloola n'atuula mu mmotoka mu kifo ky'omugoba. Olwassaamu ekisumuluzo mmotoka n'ekaaba ne bejjawo. Violet yaddamu okubuuza Mwesigwa ekifo gye yali ategekedde akabaga naye nga Mwesigwa amugamba kimu nti tofaayo, ndaba gye tulaga onoolabayo nga tutuuse. Violet yabyesonyiwa ebyokubuuza bw'atyo n'asigala kutunuulira kkubo okutuusa gye baali balaga. Bavuga nga badda Kibuye. Violet n'alowooza nti oba osanga akabaga kaali eyo mu kifo ekimu Entebbe wabula tebaakwata lw'Entebbe, baakwata ku lw'e Masaka. Baavuga ne bayita e Nateete ne batuuka e Busega. Bwe batuuka e Busega ne beetooloola enkulungolo ne bakwata ku lw'e Mityana. Violet yabuuza nti ky'ogamba abantu bonna be wayise ogenda kubatambuza lugendo luno lwonna? Mwesigwa yaseka busesi. Violet yamubuuza nti mu kifo ky'okunnyanukula atonsekeredde busekerezi. Wano Mwesigwa yaddamu n'amusaba okuba omugumiikiriza nti ajja kwanukulwa nga batuuse gye balaga.
bwe batuuka Emityana mu kibuga bayitawo katono ate ne bakyama mu kkubo ery'omunda. Ekkubo lyali lya ttaka wabula nga temuli binnya. Basanga faamu y'ente ennene. Violet ne yeetegereza obwaguuga bwa faamu n'awulira ng'afunye okwegomba nnyiniyo. Yategeeza Mwesigwa nti wabula abantu balina ebyobugagga, tunuulira faamu eno yonna olyoka olabe, kale eyinza n'okuba nga ya muntu omu. Mwesigwa yawuuna buwuunyi, teyayongerako kirala. Faamu y'ente bagisaako katono. Mwesigwa n'ayimiririza emmotoka era wano we yamutegereza nti tulabika nno tutuuse. Violet kwe kumugamba nti tulabika bulabisi, teweekakasana we tulaga. Mwesigwa yasse endabirwamu za mmotoka nga basobola okulengera obulungi ekiri ebweru. Yalengereza Violet nga bw'amusongera emmanga mu kiwonvu n'amugamba nti tunula emmanga eri olengerayo. Violet yatunula ng'emmanga waliyo ekibira kya pine. Agamba nti Violet yatunula ng'emmanga waliyo ekibira kya pine. Yakyuka n'atunuulira Mwesigwa. Abatannabaako kirala kyayogera, ono n'amutegeeza nti eyo nno gye baali bagenda okukolera akabaga. Mwesigwa yayongerezaako nti wangamba nti oyagala nnyo kiragala, nange nsazeewo nkuleete awali ebimu ku bintu by'onyumirwa. Totya, eno sisuubira nti waliyo emisambwa. Violet yaseka n'oli n'ayongerezaako ku nseko. Mwesigwa kwe kufuluma mmotoka. Bw'afuluma ne Nakyala n'afuluma. Mu butuufu Nakyala bw'ayongera okwetegereza yalaba ng'ekifo kirabika bulungi era nga kisanyusa. Yasanyuka n'abuuza Mwesigwa obanga emmanga gy'anaatuuza abagenyi be bonna. Mwesigwa yamwanukula nti kyekyo maama, kyekyo, naye omugenyi nnina omu yekka. Violet yayongera okumwetegereza n'oli n'amukakasa nti sirina bantu be nayise okujja ku kabaga kano, okujjako gwe wekka gwe Vanessa. Kansubire togenda kunyiiga. Violet yamutegeeza nti awo tewali nnyo kinyeeza kasita kiba nti kwabadde kusalawo kwe ate nga n'olunaku lulwe. Mwesigwa yagenda emabega mu tterekero ly'emmotoka oba giyite buutu n'atandika okuggyayo byonna bye yali ataddeyo. Yayita Violet amukwatireko. Violet yali ayanaamiridde kubanga kino si kye yali asuubira. Yali asuubira okugenda ku kabaga akaliko abantu abangi wabula si kubeera nga ye yekka ye mugenyi eyali ayitiddwa. Baasitula ebintu okuva awo we baali babitadde ne boolekera emmanga awaali emiti. Mwesigwa yafuna wansi w'omuti ogwalina akasiikiriza akalungi n'asaba Violet awummuzaawo ebintu bye baali baleese. Yakola bw'atyo n'assa wansi bye yali asitudde. Nate Violet n'amubuuza nti kaakati olwo kyentegeeza pulogulaamu y'akabaga eri etya. Mwesigwa yamwanukula nga yalirira akakeeka wansi nti tugenda kusooka tulambule ekitundu n'oluvannyuma tukomewo wano. Tujja kufuna ekyemisana bwe tumaliriza nga twekubye ebifaananyi, ate bwe tumala ebifaananyi ng'ombuulira ebikukwatako oluvannyuma yamuga ntujja kufuna ekyemisana bwe tumaliriza nga twekubye ebifaananyi, ate bwe tumaliriza ebifaananyi ng'ombuulira ebikukwatako oluvannyuma tunayiiya ekirala eky'okukola. Si weewo? Mwesigwa ebintu yabitereza bulungi ku mukeeka. Bw'amaliriza n'abikaka obutambaala yatunuulira munne n'alaba ng'alinga atali musanyufu. Violet yalina ekizibu nga buli bw'alowooza kiri eky'omulimu ng'akyuka. Ne kaakati bw'alowooza nti yali atandise okusemberera nnyo omuvubuka ono ng'ate tebakolagana bya mirimu, yafuna okutya. Musajja wattu yali ku buzibu kubanga yeenenyanga olw'embeera ng'eno. Ne kaakati bw'alaba nga munne si musanyufu nga bwe yali amusuubira okuba, kwe kumubuuza oba bye yali akoze yali tabyagadde.
kyokka Violet yamutegeeza nga bwe yali ayagadde ekyo kye yali ateeseteese. Mwesigwa yamukwata ku mukono nga bw'amugamba nti kakati jangu tugende enkulambuza ekitundu. Baatambula nga boolekedde faamu y'ente ennene gye baali bayiseeko nga bajja. Bwe batuuka mu faamu bayingira. Baatambula ne bagenda awaali abasajja abaali balunda ente zino. Olwalaba Mwesigwa ne bamusanyukira nnyo nga bamubuuza lwaki yali aludde okubalambulako. Violet yeewuunya bw'alaba nga Mwesigwa amanyiganye n'abasajja bano. Bwe baavaawo ne batambula ne boolekera awaali ente. Zaali mu bikomera eby'enjawulo. Mwesigwa yakimanya nga Nakyala ayagala kumubuuza engeri gye yamanyamu abasajja abo. Wano we yamutegeereza nti eyo faamu ya kitaawe, nti era kale baateranga okujjayo bombi ne kitaawe nga bazze okulambula abakozi. Kitaawo alabika musajja bifeekeera gw'olaba asobola okukola faamu ennene bweti. Mwesigwa yamutegeeza nga bwe kuliko n'olusuku olunene ddala. Byenjagalira ddala ebyo. Kuliko olusuku olunene ddala eyimmanga nti era n'ekibira ky'emiti kya payini kikye. Bannange Violet yasigala yeewuunya. Aba akyewuunya ebyo ate n'atuuka awalundirwa enkoko. Bino bye bintu byange byennyini. Zaali nnyingi nnyo ddala. Mwesigwa yamugamba nti ndowooza ne bwe tweddirayo ne tulya emmere yaffe. Violet yamubuuza nti ate tunagenda kiki ekirala Mwesigwa ky'otondaze. Yamutegeeza nga bwe balimirako ebirime eby'enjawulo ng'ebijanjaalo, kasooli n'ebintu ebirala bwe kiba ekiseera ky'okubirima. Baatambula ne baddayo gye baali balese ebintu byabwe. Baatuula wansi w'omuti ku kakeeka omwami ke yali aleese. Omwami bannange, eddoboozi ly'emiti nga giyitamu empewo ennungi gyawoomesa akaseera ako, ate nga kino Violet kye yali asinga okwagala. Weewaawo we baali waali wajjudde emiti nga giggumidde bulungi kalangi ka kiragala wammanga kasanyusa amaaso. Yakyuka n'atunuulira Mwesigwa nga yeekejja n'okutegeka ebyokulya. Yali asalasala watermelon, kyava amusaba amuyambeko, yamuwa akambe. Olwo ye n'atandika okugisala ate Mwesigwa n'agenda ategeke ebyokulya ebirala. Yagenda akebere ku nva. Bw'asaanukulako nga zirina akawoowo akalungi, Violet yamubuuza nti ebyo byonna gwe wabifumbye? Mwesigwa yasekereza nga bw'ayanukula nti nedda, newankubadde enkemebwa okukulimba nti nze nabifumbye. Violet yadda ku bbali ne yeetegereza mwana mulenzi bye yali akola. Yawulira nga amwegomba anti nga waggonjebwa eri ekika ekya waggulu. Yawuunya n'okwewuunya engeri gye yali ategese okumukolera ekintu kye yali yamutegeeza nti akyagala. Bameka kale abatwala ebigambo bya bannaabwe ng'ekikulu? Mu butuufu wabula bantu nga basuubiza. Mu butuufu ono omuvubuka yali wanjawulo ku bantu naddala abavubuka Violet be yali asisinkanye. Yawa Nakyala ekyokulya naye n'afuna w'atuula ne batandika okuwooma. Emboozi yali ntono ddala nga balya. Nga bamaliriza okulya, Violet yabuuza Mwesigwa nti okakasa tolinayo muntu mulala yenna gwe wabadde oyinza kuyita ng'ojaguza amazaalibwa ago? Mwesigwa yamutegeeza nti ye yali teyamanyiira kujaguza amazaalibwa ge, nti era omuntu eyamuleetedde okujjukira yabadde kitaawe. Violet yamubuuza lwaki tewayise kitaawo? Yamwanukula nti twafunyemu obutakkaanya ne taata ne wenjogerera wano omulimu sirina. Mwesigwa yayongera okumutegeeza nti yandiyagadde okuyita bannyina ajaguze nabo, naye nnyaabwe tayinza kubakkiriza kujja kumala lunaku naye. Mwannyinaze omulala ali Bungereza. Emikwano ngigenda kitini, ngenda kitono, si kitini, kigambo kiri kitono. Emikwano agigenda kitono. Olwo nasigadde nina omuntu omu yeggwe wekka gwe Vanessa okujaguza nange. Violet yamubuuza ensonga eganyisa muka kitaawe bannyina okujja ku kabaga k'amazaalibwa ge. Mwesigwa yamubuuza nti tobamanyi baka kitaffe, oyo omukazi tanjagalirako ddala. Tebereza, nze mbeera wange simulumba nti muteganya, naye simanyi lwaki ninako obukyayi obungi butyo. Nze sibeerangako naye waka okumala sabbiiti nnamba, lwa nsonga sisobola kugumiikiriza byakola. Naye munnange nze tantiisa, ekisooka sirinaayo ssuubi nti nina okubeera naye, kakati awaka ŋŋendayo lwa nsonga.
Violet yamubuuza ku bya nnyina amuzaalira ddala. Emboozi eyo yali yajagala dda. Mwesigwa yakwata mu nsawo n'ajjayo Warret. Mwe yajja akafaananyi n'akawa Nakyala yamutegeeza nti oyo omukyala eyali mu kifaananyi ye yali nnyina era n'omwana gw'asitudde ye Mwesigwa ng'akyali muto. Nze nakoma okulaba ku maama nga nina emyaka ng'etaano n'ekitundu oba 6. Nzijukira twalina gye twali tubeera ne maama babiri fekka. Kyokka maama n'ankwata n'andeeta ewa taata. Yandeka awo mu luggya nga nsuubiza nti agenda kundeetera swiiti. Nakanya kulinda agenze kuleeta swiiti nga tadda. Abawaka bandaba ne bantwala mu nnyumba. Ekirungi taata nali mumanyi bulungi era bwe namulaba ngazze ne nfuna ku ssuubi. Okuva olwo nakyawa maama nga neebuuza lwaki yandibadde ansuulawo. Jo wano kitange lwantegeeza ensonga eyamutwala. Yantegeeza nti maama mu bintu bye yandekera mwalimu ebbaluwa ng'asaba taata okundabirira obulungi nti ye yali afunyemu obuzibu mu bya ssente kale nga kisingako singa kitange atandika okundabirira. Violet yamubuuza nti ng'olwakooyo eki ekyokukulabirira. Mwesigwa yamutegeeza nti maama yali mwavu nnyo ate nga taata alinawo ku ssente kwe kusalawo okundeka ewa taata anoonye ekyokukola mukazi wattu. Kye neebuuza y'ensonga eyamugaana okukomawo okunnoonyaako ebbanga lino lyonna. Oluusi ntyamu nti oba osanga mmange yafa nga nze simanyi bumanya kyokka nina essuubi ery'amaanyi nti nja kuddamu mulabeko. Violet yamubuuza ku mwannyina ali e Bulaaya ate ye ani amuzaala. Ono nyoka ali mu maka oba aba tannamalayo. Ono kwe kumwanukula nti omukyala kitange gwe yasooka okuwasa empeta ye yali amuzaala naye bambi yafa nga kakyali kato nnyo. Bw'amaliriza okwogera ebyo kwe kukyuka n'atunuulira Violet nga bw'aseka. Yamugamba nti naye okimanyi nti wabadde olina okunnyumiza ebikukwatako olwaleero? Okimanyi ekyo? Wabula sinze kukunyumiza. Kijja kityo okubanga buli kiseera nga nze nkunyumiza nga ontunuulidde okola kimu kyakuwuliriza. Okusaba Violet okukunyumiza ebimukwatako obanga amusabye okukulimba. Ye gy'atambulira gy'asanga obulamu obupya era naye n'afuuka mupya. Mu kiseera ekyo yali afumba byakulimba Mwesigwa anti okuviira ddala ku ntandikwa yali nga alimba mulimbe. Amannya agaddala ye yali Nakalanda Violet. Kyokka Mwesigwa yali amumanyi nga Namatovu Vanessa. Yali tayinza kutandikira awo kumulimbulula nti munnange nakulimba nti nze Vanessa kyokka ate nze Violet nti era siri kitunzi nga bwe nakugamba. Okwejjako Mwesigwa yalina kumulimba bulimbi. Yasalawo okumubuulira ebitonotono ebimukwatako naye nga bwe kyetaagisiza amulimba. Yamutegeeza nti kitaabwe yabazaala abaana 8, abalenzi 3 n'abawala 5 ate ye nnyaabwe n'azaala 3. Abawala 2 n'omulenzi 1. Nali wakuna mu baana ba taata ate omubereberye mu baana ba maama. Nze saafuna nnyo mukisa gubeera na taata kubanga yali asinga kubeera mu maka ge gali amalala. Taata yatuweererako nga tukyali nnyo mu bibiina ebya wansi wabula bwe twatuuka mu siniya n'agaana okuddamu okutuweerera nti talina ssente za siniya. Maama yeetikka obuvunaanyizibwa obw'okutuweerera era mukazi wattu n'atandika okupakasa ng'alimira abantu ne bamuwaayo ku kasente. Ssente ze yafunanga zaali ntono nnyo nga tezimala kuweerera ffenna 3. Twasalawo nze yali asuumuseemu okulekeraawo okusoma bwe ntyo ne tupakasa 2 nga tuweerera bato bange. Oluvannyuma lw'omwaka nga sisoma nafuna omulimu mu bbaala emu eyo gye nafuna omuziira kisa n'ansasulira okuddayo okusoma ng'alaba nkyali mwana muto nnyo okukola mu bbaala. Nasoma ne marasini y'omukaaga olwo ne ndyoka. Yali agenda kugamba okujoyininga akademi ya poliisi najjukira nti alina okulimba waawo alimbewo taagala muntu annimba. Yali agenda okumulimba akademi ya poliisi najjukira nti alina okulimba. Kwe kumugamba nti nagenda okusomera mu yunivasite enkozi nti era eyo gye natikkirirwa digiri etalaba omusomesa wange ye
yatikkirirwa diguri ye mu bwakitunzi. Nze munnange saafuna mukisa kugenda kusomerako Bulaaya nga ggwe. Nasomera kuno okwaffe. Mwesigwa yamugamba nti naye ate oli mugezi ebitagambika. Ne Nakyala kwe kumugamba nti nawe oli mugezi era singa nnyoko akubadde kumpi yandibadde akwenyumirizaamu nnyo. Bw'atyo Violet bwe yategeeza Mwesigwa, mwana mulenzi yeesigama ku mpagi y'omuti n'atunuulira Nakyala ng'ayogera mu butuufu buli lwe yabeeranga n'omuwala ono ng'awulira bulungi ebitagambika. Ne mu mutima yali amaze okukakasiza ddala nti amwagala. Mukwano nga tegujja dda. Wabula yali amutandisa atya. Ekirala yali yeeraliikirira okugaanibwa oba okukizuula nti alinayo omusajja omulala. Mu butuufu ekyo kyali kijja kumuluma nnyo. Violet bw'amalayo bye yali ayogera kwe kutunuulira Mwesigwa yakiraba ng'ono aliko by'alowooza. Teyamuganya kwe kukwata essimu ye n'amukuba ekifaananyi. Yakimulaga nga bw'amugamba nti laba bw'ofaananye ng'onyiize. Kyekiseera okomewo Mwesigwa. Tekyali kyangu Mwesigwa kwesonyiwa bye yali alowooza mu kaseera ako kwe kugamba Nakyala nti kale singa tubadde tusobola okubeera wano babiri weetuti ennaku endala nga ziizo simanyi nakumanya nakatandisa ebyomukwano nze sibyagala. Mpulira emirembe buli lw'embeera naawe Vanessa, gwe tewandikyagadde singa tubeera bwe tuti okumala akaseera akawanvu nga tuwayaamu. Violet yamanya oludda emboozi ya Mwesigwa gye yali eraga. N'akimanya nti ebintu yali tebigenda kubeera byangu kasita Mwesigwa atandise ebyokwagala okukwana. Yamugamba nti ne bwembanga nandikyagadde gw'olaba kisoboka ffe okubeera wano okumala ennaku ezo z'oyogerako. Buli omu ku ffe alina obuvunaanyizibwa bwe. Tulina emirimu gye tukola. Toyinza kugamba nti tuyinza okusiiba wano eryo lyonna ebbanga. Ebyo bya kito naawe Mwesigwa. Mwesigwa yakwata Nakyala omukono awo mu kibatu n'amunyweza. Yamutunuulira kyava mugamba nti kyekyo kye njogerako Vanessa, tusobola okutandika obulamu bwaffe omutali muntu mulala. Kyentegeeza nga twekozesa. Nze gw'olaba wano nasuddewo omulimu gwange era kati ngenda kutandika kuyiiya ngeri yakwekozesa. Muvubuka olaba bw'atandika obufumbo. Violet yatabulwa kwe kugamba Mwesigwa nti olinga ngamba nange nsuulewo omulimu gwange. Mwesigwa yamugamba nti ekyo kye njagala. Eno enkwana nga njagadde. Mwana mulimu abantu abakwana obulungi. Mwesigwa yamugamba nti ekyo kyennyini kye njagala. Violet yasekamu mbega. Kwe kumutegeeza nti Mwesigwa tonsaba kukugoberera. Tomanyi bwe natawaana okufuna omulimu guno. Bw'ŋŋamba okugusuulawo obanga nsaba okudda mu kubonaabona. Mwesigwa yakwata musawo ye y'essaati n'aggyayo akatabo mwe yali yawandiika ebyo byonna bye yali ayagala okukola n'akakwasa Nakyala. Nakyala yakatunuulira luwunguko n'akamuddiza nga bw'amutegeeza ng'ebyo bwe bikyali ebirooto. Vanessa nakirabye oli mukazi ayagala okukola. Lwaki tonneegattako ne tufuna kye twekolera? Nkuba akafaananyi nga bukedde enkya nga tulina faamu ennene ng'eno nga yaffe ku bwaffe okukolera abalala tekwandibadde kubi. Naye olowooza waliwo agenda okukeera enkya akutegeeze ng'ekiseera bwe kituuse ggwe okutandika okukola ebibyo? Nedda. Ofuuka muddu ku mulimu gw'okola kyokka ate nga wandibadde n'omukisa okukola ebibyo. Omuwulira omulenzi wono bw'ayogera ebirungi. Olaba nti ebirooto bye tebirina mu birowoozo bya kitaawe, ayagala kwekolerera bwekolerezi batandika obulamu obujja n'ono omuwala. Violet yabuuza Mwesigwa oba akabaga kaali kawedde anti yali ayagala kugendaka. Musajja yatubwalaba emboozi gy'aleese egova Nakyala kwe kusalawo okukyusaamu. Yamugamba nti kale nsonyiwa Vanessa, bw'oba toyagadde kirowoozo kyange si kibi naye tosazaamu kabaga. Nakyala yabuuza kyasigadde ne Mwesigwa kwe kumutegeeza nga bwe baalina okusala keeki. Yali yaguzeeyo ka keeki akatonotono. Eyo omugole gye yasala bw'atyo n'agabula omugenyi we.
Nga bakyalya keeki basalawo beekubye ekifaananyi eky'ekijjukizo bwe baavaawo ate ne batandika okulambula ekibira. Mu butuufu kyali kinene ebitagambika ate ng'emiti miwanvu mizibu. Violet yabuuza Mwesigwa ebbanga ekibira ekyo lye kyali kimaze nga kisimbiddwa. Mwesigwa yamutegeeza nga bwe yali teekakasa bulungi nti wabula kyali kirabika okuba mu myaka nga 10. Violet yamaliriza amugamba nga naye bw'ajja okusimbayo emiti ne bw'alitandika n'emitonotono. Ono yasanyuka nnyo kwe kumugamba nti kye kirungi ekyo Vanessa, n'obeerako naawe ne kye weekolera okusinga okukozesa. Mwana nona yalina ebirowoozo ebirungi. Babeera batambula, batambula balambula emiti. Akawuka tekajja ne kagwa Violet mu liiso. Kawuka kagwa omuwala mu liiso. Mwesigwa agenda okulaba nga munne yeesansabaga. Yamubaka n'amubuuza ekituuseewo. Nanga omukwano. Violet yali tanyega okujjako okukunya amaaso ng'eno bw'abuukabuuka. Mwesigwa yamukwata n'amunyweza n'amusaba okukakkana amuyambe okukamugjamu. Yamufuuwa mu liiso era akawuka ne kavaamu. Daba mukazi wattu abeera dda emabega omulandira gw'omuti ne gumutega. Mwesigwa yayanguwa n'amubaka. Ebyo byenjagala byagala. Yamwetegereza n'oli n'amutunuulira. Simanyi mbiraba mu firimu. Yamwetegereza n'oli n'amutunuulira mu mmunye. Baalwawo nga bali bwe batyo. Nakyala akijjukira luvannyuma nti talina kwesembereza mulenzi ono mu mbeera bw'eti. Mbega era mubega bubezi. Violet yeesika kwe kwenyweza ku muti ogwamuli emabega. Bw'atyo n'asobola okunywera. Ono yasigala amutunuulidde. Violet yamuyita nga bw'amusaba okumulambuza ekibira nga bukyali. Yamutegeeza nga enkuba bwe yali ekyayinza okutonnya anti nga n'eggulu likutte. Mukazi wattu yamanya ng'ekiyinza okujjawo kiri ekibadde kituuseewo. Ye kwe kuleeta emboozi. Yabuuza Mwesigwa emyaka gye yali awezezza. Mwesigwa yamutegeeza nga ogwo bwe gubadde omulundi ogwokusatu ng'amubuuza ekibuuzo kye kimu ekyo. Violet yaseka kwe kumugamba nga bwe yeerabira. N'ono yamubuuza emyaka gye. Buuza omukazi emyaka gye kiri ekyo. Violet yaddamu n'aseka mu ngeri ey'olusaago kwe kumugamba nti abakyala era kituufu. Abakyala tetwogera myaka gyaffe, si lwakuba nti tuba bakulu nnyo, naye tulina enkula embi eyo. Omuntu ndi wa myaka 27 gwe n'ondowooleza 35 kubanga omubiri ogulaba nnyimbulukusi. Kati bwe muvaawo mu butwezi obuto nedda tukula bubi. Mukazi tayogera myaka gy'omukazi omutuufu. Violet yamugamba nti abakyala tetwogera myaka gyaffe, ejange njibuulira basawo bokka kumpa bipimo bituufu bya ddagala. Mwesigwa naye yaseka nga yeewuunya ebigambo bya mwana muwala ebyali bijjudde katemba. Violet yakwata mu kasawo ke n'ajjayo akamuli n'akakwasa Mwesigwa nga bw'amutegeezanga kyekirabo kye yali asobodde okumufunirayo. Mwana mulenzi yasanyuka n'akwata akamuli n'akeetegereza. Kwe kumubuuza yazza atya okutegeera ekika ky'ebimuli by'asinga okwagala. N'ono n'amulimba nga we yateebereza obuteebereza kyokka nga yamanyira ku ssagala eyamubuulira nti ewa Mwesigwa yasangayo ebimuli bya looza. Mwesigwa yamugamba nti okimanyi nti kino ekirabo kyakubiri ku lunaku lwange olw'amazaalibwa. Violet kwe kumubuuza eyamuwadde ekyasoose. Saakifunye leero wabula nga mpezezza emyaka 5 maama yampa essaawa. Okuva ku olwo mbadde siddangamu kujaguza lunaku luno. Enkuba yamyansa nga kiraga nti obudde bwonna yali egenda kutandika okutonnya. Mwesigwa kwe kugamba nakyala nti omanyi gira twabulire ekibira kino ng'obudde bukyali. Nkiwe enkuba eneetera okufuumuula amazzi. Yakamalirizayo ebyo enkuba n'etandika okutonnyerera. Baayanguyirira wabula enkuba neewerera ddala. Badduka wabula kaakano baali bambuka nga waliwo engeri y'olusozi okuva wansi gye baali okugenda gye baali balese emmotoka. Baakoowa ne batandika okwesindika kaŋŋambe kusottoka busottosi kyokka ng'enkuba efukumuka okufaako obufi. Liba teriri busanga kibuyaga ono.
Kibuyaga ow'amaanyi n'abalukawo. Emiti gyatandika okwewuuba nga gyeweta kwagala kukoona ku ttaka. Ebikoola okuva ku miti ne wansi ne biryoka bitikkuka mu bbanga. Ekitundu kyonna ne kikwata kazigizigi. Violet yawulira ng'atidde, kwe kujjukira n'ebyali byamutuukako kedda nga bakyali bato. Okutya bwe kwegatta mu bukoowu n'awulira nga takyasobola kweyongerayo. Bw'atyo yasooka n'afuna omuti gwe yeekwata n'anywerera okwo. Mwesigwa yakanyanga kumukoowoola nti Vanessa yanguwa nga tanyega. Amagulu gaali gamenyesemenyese, yenna ng'akankana wabula nga n'omutima gukubira kumuukumu. Mwesigwa aba akomawo okumunonako, agenda okulengera nga waliwo omuti ogusiguseeyo mu ttaka gugenda okukuba nakyala. Yamuleekaanira nti nduuka Vanessa ofa. Mukazi wattu engeri gye yali ayatidde edda bwe yagezaako okudduka yagwa bugwi. Okusooka yalowooza nti oba ono yali amugamba kudduka musambwa. Mwesigwa yadduka muyambeko asituke. Omutima gwali gukubira kumukumu nga n'amulinaanya asobola okuguwulira. Yamubuuza ekibaddewo wabula ng'ono taliimu na googera okuggyako okuweekeera n'okukankana. Yamukwatako ne bambuka okutuuka we baali balese emmotoka. Baagyevumba wabula nga bonna batotobadde. Enkuba yali mpitirivu nga kizibuwala n'okulengera gy'olaga. Mwesigwa yasalawo alindeko okuvuga mmotoka enkuba esooka ekendeere. Yali yeewuunya ekintu kimu, munne yalina embeera gy'ayitamu gy'atategeera. Newankubadde baali batuuse munda mu mmotoka, Violet yali akyaweekeera ng'omutwe agukubidde n'okumutto emabega. Mwesigwa yakimanya nti ne bw'anaamubuuza ddemu yali tajja kumwanukula. N'asalawo okumwesonyiwa. Enkuba yali emuyingiridde mu lunaku lwe, newankubadde obudde bwali bugenderedde, yali tannatuusa kuggalawo kabaga ke nga yo enkuba bwe yali emuwaliriza. Violet yakyuka n'asumulula akasawo ke k'omu ngalo n'aggyamu kaleesu. Yeeyambula akasweta ke yali ayambalidde ku kiteeteeyi, olwamala ne yeezingirira mu kaleesu. Mwesigwa yakimanya nti mukwano gwe alabika azza engulu. Yamubuuza nti Vanessa, kiki ekibadde kikutuuseeko? Mu butuufu ntiisizza n'embulwa n'ekyokukukolera. Violet yasooka n'asekereza mpolampola n'agamba Mwesigwa nti okimanyi nti ntidde ne ntuuka n'ekiseera ng'omukka mbaka mubake. Mwesigwa kwe kumubuuza kyabadde atya. Ky'ogamba otya n'enkuba? Violet yamutegeeza nti kibuyaga bwe yatandise okukunta yalowooleza ddala nti omusambwa gubalumbye, nti kale bwe yagasse obukoowu n'okutya yabadde takyasobola. Mwesigwa yaseka kwe kumubuuza lwaki otya nnyo omusambwa ekyenkanidde awo. Violet yamubuuza oba ye tagutya. Mwesigwa yamwanukula nti simanyi nakumanya musambwa we gufaanana oba gufaanana gutya. Kakati olwo mbeera ntya ki ekintu kye simanyi? Osanga bwe ndigusisinkana nditandika okugutya, naye kati sirina nsonga kugutya. Mpulira bagamba n'okugamba nti emisambwa tegiriiyo, nti abakulu bayagalanga kutiisa abaana basobole okwanguwa ku luzzi oba mu nku. Violet yamusaba asirike nti si kulwanga gubalumba, ne gubabuuza lwaki bagwogerako. Ne Kasaato yasooka kweyogeza bw'atyo, ne tulyoka tulaba emisota egyakula ne giwola. Nkusaba busabi bambi tutandika kwebuuza ku bya misambwa. Sirika. Mwesigwa teyayongerezaako n'asirika wabula n'awulira ng'afa enseko. Violet yamugamba nti kirabika enkuba teyali yakukya mangu, kwe kusaba Mwesigwa avuge mpolampola okuva mu kifo ekyo. Mwesigwa yawuliriza nakyala n'asalawo okutandika emmotoka. Emmotoka yatandika okuseeyeeya mpolampola wabula ng'ekkubo liseerera ebitagambika. Ekkubo engeri gye lyali ery'ettaka lyali liseerera, kale ng'emmotoka mu luguudo etagalamu butagazi. Mwesigwa yagezaako okugitereeza ku luguudo naye nga kizibu. Empiira gyali giseerera nga okusiba eba eyagala kutomera bifunvu. Mwesigwa yategeeza nakyala nti yali tagenda kusobola kuvuga mmotoka mu kadde ako.
mpozi nga balindako enkuba ekye balaba obanga banaasobola okugitwala okutuuka ku luguudo olulungi. Violet teyalina kyakwogera okuggyako okwongera okwezingirira mu kaleesu. Mwana omulenzi yasalawo okwetondera Nakyala kubanga ye yali amuleese mu luguudo luno. Yatandika bw'ati: nsonyiwa Vanessa, mu butuufu singa nakitegedde nti bigenda kuba biti sandikuleese ku luguudo lwa Kisiraani bweruti. Violet yamutegeeza nti tewali kimwetonza anti yali teyeekubaanye na nkuba kutonnya nga terekeraawo. Yayongerezaako nti nze sinaba kwevuma lunaku, amazima gali nti nyumiddwa buli kimu, weebale kuyiiya kintu bwe kiti. Enkuba eyatandika essaawa nga 11 ez'akawungeezi yatuusa ssaawa 2. Nga yalwawo bano nga bali luddawa. Ssaawa 2 ez'ekiro ng'ekyatonnya. Abaali mu mmotoka baali bamanyi nti enkuba n'ekya bukyali bafune abasindikirako mmotoka esobole okutuuka mu luguudo olulungi. Ebyembi yakyabuzibye. Mwesigwa yagezaako okulaba ng'emmotoka agisimbula eve mu kifo wabula tekyasoboka, yali etubidde. Yasaba Nakyala okujja avuge ye agenda asindike, era Nakyala yatandika okuvuga mmotoka ng'ono bw'asindika emabega wabula nga terina gyedda. Mwesigwa yategeeza Violet nga bwe baali tebagenda kusobola kujjawo mmotoka awo we yali etubiridde, anti era kye baalina okukola kufuluma batambule balabe obanga basobola okufuna obuyambi eyo mu maaso. Nga baasiraana. Violet yamugamba nti tewakyali we bayinza kufuna buyambi bwonna ekiro ekyo nga n'essaawa zaali zigenda mu 5 ez'ekiro nga baasiraana. Wano yateesa beezingirira awo okutuusa enkya. Bwe bunaakya batambule banoonye abanaabayamba. Wabula nti ye yali tagenda kwetantala kutambula mu nzikiza mu kifo ekyesudde amayumba omusulwa nga kino. Mwesigwa yali talina kyakujuliza kirala. Kale buli omu yeezingira we yali ne balindirire. Kiri mu nsi eno kivugirwa ggaali. Bannange mbu buli omu yeezingirira awo balindirire ebinaafa mu kiro okutuusa lugaba lwanaabujjako eddiba. Ebyembi engoye ze baali bambadde zaali zaatobye zonna ate nga n'obudde bunnyogovu ddala. Emu ekira 0. Kale newankwadde Violet teyalina bikunta, naye waakiri yalina kaleesu akakalu ke yali yeebikkiridde. Wabula Mwesigwa ye yenna yali atobye nga talinaako wakalu wadde. Musajja wattu agenda okuwulira ng'ebigere bitandise okusanyalala, kwe kusalawo okwambulamu engatto ne sitookisi ebyali bitotobadde. Baagezaako okwebaka naye nga tekisoboka. Ssaawa ziba ziri eyo nga mu 7, Violet n'akyusa ensingo okutunuulira eno eri munne. Musajja wattu amagulu gonna yali agazingidde mu mutto n'emikono ng'agizingiridde mu kifuba ng'agezaako okufuna ebbugumu. Motoka teyali mu bbugumu. Baaba yali yeesigamye omutto wabula era yali akankana. Violet yamusaasira bambi, yalowooza engeri gy'ayambamu munne. Yamuyita n'amusaba okusembera wano waali bambi. Bagabane akaleesu bambi bagabane ebbugumu kubanga ne Bayibuli egamba nti nno abamu babuguma bwe baba ababiri. Munnaye kuno kwali kusindika asitamye ku mwana mulenzi oyo Mwesigwa, anti Mwesigwa yali tayinza kugawana kino wadde n'akatono. Yeeseetula okusembera eno ewaali munne, wabula ng'era akaleesu katono tekabamala. Enneebaka entuufu yababula era munange ekubula, era eyo gye bwakeerera budde bwakya. Baaba obudde nga bukedde baafuna abavubuka abaabayamba okubasindikirako emmotoka okuva we yali etubiridde. Baavuga ne boolekera eridda mu kibuga. Newankubadde Mwesigwa yeegayirira Nakyala okumutwalako amutuuse eka, Violet yagaanira ddala. Yamutwala
n'amuleka we yali amujje eggulo limu. Ng'avudde okuzzaayo Violet ate olwo yavuga agende ewuwe. Mwesigwa yatuukira mu kinaabiro n'akyusa n'engoye kwe kufuna ku mirembe. Bw'afuluma ebweru yalaba mmotoka n'agyekanga nga gy'oli nti si ye yabadde agivuga olunaku lwa jjo lwonna n'enkya w'olwo. Kyali kikeerezi. Mwesigwa yajjukira nti yali asuzizaayo mmotoka y'abandi gye baali bamupangisizza olunaku olumu. Yali eddugala bya nsusso. Okwetegereza obulungi nga yakulubuuseeko awo nga ku ttaala ly'omu maaso. Ku mukono gwe ogwa kkono yakimanya nga byali bimwonoonekedde. Ekisooka, emmotoka yali ya bbeeyi. Kale buli kijiriko kirina okuba nga kya buseere. Bwe kubeera kugula ttaala lya mmotoka eno baali bagenda kumuleega ssente empitirivu ze yali tasobola kuteebereza mu budde obwo. Ekirala yali amenya endagaano gye yali akoze ne bannyiniyo nti yalina okugikozesa lunaku lumu lwokka. Yayingira mu mmotoka n'avuga agenda agizzeeyo mu bannyiniyo. Wakati mu kweraliikirira okutagambika bambi. Birayazike.